Kawevuwa okwendeza abaana Abakaramoja ku nguudo awumiddwamu omutwe gavumenti nga balina ekibiina ekyakabana eddembe ly'abaana ekya Dwelling Places. Bano basimbudde ku Palamenti mu kutambula okugenda okumala ennaku 18. Officially open this journey of hope today, right now. Bangi kubeetabye mu kutongoza okutambula kuno bebaza gavumenti olw'okusoosowaza ensonga za gavumenti ng'eyita mu Minisita ekikula ky'abantu ne KCCA. Omubaka wa Sipiika Anita Among obwetikiddwa Minisita omubeezi w'ensonga z'abaana Sarah Mateke alaze okunyolwa olw'abaana b'oku nguudo abakabasanyizibwa okusukiridde. This is a Ugandan issue and these are all Ugandan children that are on the street who are being exploited on the streets in street begging, sexual exploitation and other hazardous forms of labor among others. Yaradisi we Napaka Dennis okuli ategeeza nti kino kyekiseera gavumenti etwala ensonga ze Karamoja ng'ensonga endala eziruma eggwanga kubanga nabo bannayuganda. We have created all excuses as to why it is Napaka. 161 children were picked off the streets, and of these we had more than 130 come from Napaka. So if you do not see a problem with that, then you may never see the reason for this work. If you're not angered, as a society we must get angered. We must get angry at the suffering that the children go through. Agambye nti weetagisaawo enkola eziyamba abaana bano okukula ng'abalala. We cannot achieve this if we don't realize this is the greatest insecurity that the country faces. With the children on the streets, because they find themselves here as victims of circumstance. Omutandisi w'ekibiina kya Dwelling Places Rita Nkemba agamba nti buli mwaka okutambula kuno kubeerawo nga guno gwe mulundi ogwokuna. The Journey of Hope brand was created by Dwelling Places in 2015 with Schools Not Streets as its campaign hashtag, to create awareness about the plight of the children from the Karamoja region. Ekigendwa mu kino kwe kukyusa obulamu bw'abaana bano ate bafiibweko. Omubaka wa Budaaki mu Uganda Ruth Zogi asabye gavumenti okuteeka mu nkola byonna ebiyamba abaana okukula, gamba ng'okubonereza basseddubuto, amasomero n'amalwaliro. Strengthen the functioning of existing child protection referral mechanisms. Highlight, also important, the risk for boys and to have specific services for them, and promote inclusion of survivors of commercial sexual exploitation. Okutambula kuno bajja kukomekereza mu disitulikiti Napaka esinga okuvaamu abaana bano. When you go through the streets of Kampala and even other towns and cities, there are children being exploited in many ways, including begging under hot sunshine. Those children have a purpose on this earth, but their dreams are dying. Bagenda kusonda ensimbi ez'okuzimba ekifo obulamuzi bw'abaana abadduka ku bazadde baabwe. Peace Navuga nedda mbatadde we bakusakidde Green.